Kiwanuka Abdallah Mulima Mayuni tumusanze uwe ku kyalo Buntabe Kalagala mu district ye Mukono. Onasoso kututegeeza nti Mukono ekyokuwamba n'okutta abantu by'obufuzi kyafuuka luyimba kubanga ne mu mwaka 2021 gwali gwe gumu. Neje buli eno ekyaliyo bannaabwe abatalabikanga okuva mu mwaka 2021. Omwe muli Kanata Muhammad ne Sempija Yuda. Era Kanata ereka abaana 14 n'abakyala 4. Tubadde tuguluba ffenna abaana okusoma and what have you. Ne Sempija Yuda bwatyo naye yawambibwa Kabembe n'okutuuka essaawa eno taddanga mu kulabika. Era alowooza nti embeera eyo yakoma kyokka wakati mu kuwenja akalulu k'omwaka 2026 obubonero obw'obunkenke bwe bumu ne bweyoleka. Bangi baayagala okutuwamba kumpamba nze kennyini nneme kutuuka ku nomination day ba agency bange babayitemu akanaana nga bye bakola ababaka abalala naye lwakuba nafunanga intelligence eyo ku kalulu kennyini. Akalulu tukalonda wakati amagye netulonda wakati mu kutiisibwa. Olw'eggulongo okulonda kuwedde Mulima Mayuni nti yatandika okuwulira emivuyo egy'okugezaako okufutyanka obuwanguzi bwe obwali bumaze okweyoleka nti mulimu 5. Tutandise okucollectinga DRR forms here and there. Tugenda okuwulira nti batandise okubba box. Bagenda ku police station baluddewo okujjuza empapula ne bakuba amasasi abantu ne basaasaana ne basula box ne baziteeka mu mmotoka. Nti yawalirizibwa okutayiza abali beeweze okubuzaabuza ebyali bivudde mu kulonda. Okwagala okubatangira nga mmanyi bakyazinoonya ntuuke Kabembe nkube ng'ombe nga njagala abantu bajje batudduukire tutayize emmotoka ebyeki ebox ng'emmotoka zijjudde abasirikale. Kati bwe nayimirira ndowooza I think around 20 meters ne bakyama bayingire mu barracks. Ekyomukisa omulungi oba omubi pick up yali ejja emabega nejja ne bakola ki ne batomera emmotoka ne yeefuula ne buvaayo. Abaganda balina olugero tekiwemula omugagga kutana kantula obulu ne busansulukuka. Kyokka agenda okuva eyo nga ne kugombolola nayo kyetinze dda eriyo abyesomye okukyusa ebivuddemu. Nengena nziremu ntayize akalulu kange baŋŋambi batuuse kugombolola batandise ate okutiginya box kugombolola ntuukawo bankuba. I became unconscious for some few minutes. Then nzira engulu dipisa ngamba ate gwe kyetukoze kitono tugenda kukuba amasasi omponye va wano mangu nga sinna kuba amasasi nvaawo naye ng'olredde baŋŋamba nti gwe bakwatirako wonna oli mufu. Kati mbeera nfuluma bwe nti okane baŋŋamba toyita mu kalagi kubanga bakuteeze bakwagala oba oli mufu oba oli mulamu. Naye amakubo malala okukakana nga ntuuse ku Tally Center. Asalawo okugumiikiriza ku Tally Center. Nga bw'omanyi nti 10 terikyawo omu nga baŋŋamba nti kiwanuka ky'oba tokola kwe kuvaawo mu mbeera yonna bagenda kukola byonna naye tovaawo. Abali ku Tally Center ku Lwokutaano ekiro essaawa nga 5 nga lindirira okulangirirwa kwe amagye ne gazinda ewuwe bagukira ku mutabani we Ahabwe Mukama ne bamusindirira amasasi agamukkiriza ekaganga. Abasajja nga tebannaba kutuuka wano twafunako ku ssimu okuva mu bannaffe ababeera ku abawangalira ku luguudo eri wansi ku koransi nga batutegeeza nti bannange abasajja baabo mwetegule waliwo emmotoka eyambuse ekikabo ekiti ne bwekiti eriko abajaasi naye beesabise. Munnange gwe baakuba yennyini ye yatutegeeza n'atugamba abasajja baabo buli omu agende gy'asula. Nange ne nnoonya wenzira nafuna wali mu muti awo esayidi awo kuliko ettaala ku muti waggulu nenzira mu kisiikirize kyayo emabega kwawobeera eri emabega omuntu oba tomulaba aliyo. Abasajja mu kuvaako awatali kuwoza kwonna oba kubuuza kigambo kyonna baatandikira wano okuba amasasi. Essasi lye baamukuba baali mukubira wali ng'aweta ku Subaru. Bamala omukuba baamuwalula ne bamuza mu bitooke byangaawo. Talina buyambi bawambye wano wonna n'abaali badde bamutwalasa omutwalako mu ddwaliro akadde ako mu bwangu. Kyamazima nga nabo tebalina we batandikira. Yabalabanga abasirikale bajja naye olw'okuba waawaka n'ayimirira ababuuze kye bakola kye baagala tebamulinda ne bamukuba amasasi. Kyaddirira after something like 5 or 10 minutes nga baŋŋamba Ibaamu afudde. Ssaawa zigenda mu 6 ebisosonkole twasangawo ebisosonkole 35 bye twasobola okulabako. Nti ng'oggyeko kutta omuntu baagattako n'okumunoonera buli kimu kye baasanga mu luggya lwe. Emmotoka 8 zonna nga ezaali zipaakinze wano ezaali zavudde mu kalulu ku lunaku lwokuna zonna nga bazisangawo. Era kitegeeza nti singa zaaliwo nga bwe zaali mu bungi zonna baali zoonoonye naye baayonoonako emmotoka 8
ne bononeako ne piki za bajaji 2. Amawulire g'okuba kwa mutabani we gamutuukako n'ajjukira ekyamulabulwa. Kubanga waliwo information already gye nali nnina ey'obutavaawo. Kubanga nkimanyi kati wensegukira baagala kubutuusa kunze bulabe. Era ne baŋŋamba ne wekuba kikomera kya ICC sitawana kufuluma gate. Eyattibwa yali nzaalo ye Isinkiro. Kyokkola okukulira mikono gye yali amwesoga okukira omwana we w'omuntumbwe yetuwa ku myaka 27 gyokka. Ibamu mwana wange mbadde naye tukoze ffenna asomedde mikono gyaffe guzeeyo ne ku mmotoka. Era yabadde nnyamba okubeera nga facilitatinga nga nnyambako mu nsonga z'okureleasinga ssente wano na wali. Yafiira mu kaseera akaali akazibu n'atwala essasi eryandibadde eryange. Mu kukola bino byonna banoonya engeri y'okusaanyawo obujulizi obwandibalumye nti be baabikola. Kamera ne bagikuba amasasi ne banoonya backup saver ya cameras yonna ne babyonoona ne bafukamiza abaali mu nnyumba. Abaana awaka mbeerawo n'abaana ne badduka. Okuva ku Tali Center bamala kulangirira. Kubanga okuvuga obuvuzi kati okuvaawo okudda eri ewange it was so already deadly. Intelligence nga njirina kye nakola nenguma nembeerawo mbeera ndi awo nende gwe nawangudde nga ffenna emmotoka baazitukomye eri ye ngeri yagireeta ng'agiyingiza munda. Anti bagamba nti azze kumulangirira mu mbeera yonna. Mukama mulungi nti zaali ziwera saa 12 nga bukedde ku makya olwo ku Saturday 12 kitundu awo ne batulangirira. Newankubadde era atuuse ku buwanguzi essanyu lyamubula. Kola ebikujjuko bannannyini bantu bajja kugamba naye omusajja style kyono. Abaana b'abanno babawambye kati gw'oli mu kukola bikujjuko. Kati mu mbeera eno nti bannangiridde naye waka mu nnyumba mu ddiiro mulimu maiti omulambo gw'omwana wange Ibamu. Nasanyuka naye nga nsanyuka amagye mu lukufu bwentyo era ngenda nga mpuubira ku bantu. Kyakyewuunya na kaakano kwe kuba nti omuntu yakuba essasi ng'ennaku z'omwezi 16 January poliisi yagenda ewuwe ng'ennaku z'omwezi 29 okunoonyereza ku nsonga eno. Bakyanoonyereza buli kimu bakikubye ebifaananyi bagamba mbaweereze ebisosonkole by'amasasi kwe bagenda okusinziira okuditamininga mmundu ki yakozesebwa. Nja bakkiriza babibale mbaweeko bye mbawa nange nsigazeeko ebizibiti ebyo. Bwe babitwala ne batta keesi. Ku masasi agawandagala n'abatuuze abazze bakwatibwa mu kitundu kino bangi bakyali mu kutya nga n'abamu beetegula dde ekitundu. Tufunye okutiisibwatiisibwa kungi okuva mu by'okwerinda na wano bajja kubeera nga bw'omanyi n'oba toliiwo era ofuna information nti bazze drones 2 ennaku ezo nabegako olunaku nga lumu zaali wano. Bangi batya okubeerawo kubanga abantu bangi bakwatibwa bali mu makomera. Ku lwokusatu nali nzijjayo kansala wange Atai Florence Taylor. John Najjeyo kato. Mulima Mayuni mu kaseera kano alinze bwenkanya n'abantu be. Because teri muntu mulala alina custody ya mmundu okujjako abasirikale. Era sisuubira n'omulundi n'ogumu nti nno basobola okukyegana ne DPC nakimuteekako.